Banange, batata, bana bange, baganda bange batane yanziza ne yanzige. Mwebale nnyo byonna bye munkoledde mulirabe. Kino nkifunye mwengenda okulerera abazzukulu. Mwengenda okutuula mbebaziza nnyo mwebale mbegayirira batata bamaama bana bange. Munyambe temundeka mu kkubo. Muguse omulimu guno gwe munkoledde kino kye munfudde njagala mukituukirize kituuke mbeereko wembeera we nnaatuula nga nena ku mirembe we nnaalerera abazzukulu munyambe nsanyuse mwenna abandaba munfudde kino kyendi poloti yiino bagingulidde era ndabanga ekirooto bannange kye nali sisuubira nzaani. Tukwandiza mu kitundu kyaffe ekyokubiri side ze Kayunga gye tusinzidde okubeera nga olunaku lwaleero tugenda kubanga tutandika omulimu gwaffe gumwatutuma okubeera nga tukolera mama waffe okumuzimbira ennyumba era nga timu wogiraba timu nene nnyo nga kituliko okukkaanya ennyumba wegenda okubeera omulimu kutandikirawo Bunnambiro. Twagala okwebaza gwe wonna wenna eyavaayo n'otwa kyonna kyonna ky'olina okubeera nga tutandika omulimu guno n'abatusuubiza naffe era tweyanza natulinda okweyamu bwammwe tugamba nti ffe kiriwo kiriwo kyetugenda okuba nga tutandika nakyo enteekateeka zonna olunaku olwaleero wetugenda okuba nga tutandika okuzikola. SB4 MEDIA tugusa ensonga n'ensonga eno tugenda kubeera nga tugigusa. Twagala okwebaza ttiimu ya SB4 MEDIA WhatsApp group nayo yavusitukiddewo ne tukubamu surprise awo era tutabanga tubasomera mu maaso awo abasobodde okubeera nga bacontributinga naawe gwatasobodde naye ng'omutima gwagala twasaba Mukama kubeere nga akusobozesa okubeera nga ensonga eno ogyenyigiramu. Abatuwadde obuyambi bw'enjawulo okuva mawanga ag'enjawulo abasinga tebagala batuukiriza naye nga tujja kubanga nabo tukola list tubagamba nti buli omu kye yatuwa tukyanjule mu butuufu bwakyo naye nga tweyanzizza nnyo era kino kye tuliko kwe kubanga tutandise okupima ennyumba wegenda okubeera nga ebeera material oluvano tugenda kubanga tunoonya material tunoonyeze bulooka musenyu tulabe ddala ennyumba eno tugitandise tutya era tukikomekereza tutya. Umalu aliko kamera nga bulijjo SB4 MEDIA tugusa ensonga 10 kyotadde ku nnyumba eno oba ku plot kyoteeka ku plot eno kigenda kukola kinene nnyo okukyusa obulamu bwa mama waffe wamu ne baganda baffe. Kyoba tukukola nti namba eri ku screen yeeyo gy'ogenda okubanga oyisizaako kyonna kyonna ky'olina tuzimbe ennyumba ya mama waffe ono. Tulina ekiteeso kyaffe nti singa abagoberezi baffe tuli 10,000 naye tufuna buli omu natwala nusu 15,000 tusobola ddala okuzimba ennyumba eno ne tugimala. Tweyanzizza nnyo gwe wenna sharinza akatambi kano oba ali mu kalabe essaawa zino kasharingireko ne munno abaganda abo wamu ne famire yo n'emikwano gyo tulabe nga tukwataganiza wamu okukyusa obulamu. Naffe tubaye nti gyebujjeeyo nti SB4 MEDIA yakyusako ku bulamu bw'abantu ab'enjawulo. Nze muzzukulu akabajja Omuge Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga tutambula n'omumalo ku kamera nga bulijjo. Okay, nga mu lugendo lwaffe okubanga tunoonya bulooka omukolo ono tumusanze era buli bulooka tutegeraganye nga tuguza ku nusu 10,000 tususse ne tugulako bulooka 15,000 gye5,000 era katumuwerewo cash bulooka zaffe 15,000 tujja kujja n'emmotoka tuzitikke tukwadde ku ssente era kati nange nninze bammotoka emmotoka bo kyo tuliko kubanga tulinda ab'emmotoka tutike bulooka yaffe tugitwale ku site tulabe omulimu ogwo tugutandike mu butongole. Tweyanzizza nnyo gwe wenna atuyambeko mu ngeri eno nga tulina wano w'emmotoka tutandike omulimu.
naye ntandikwa erabise etandiko kati amukulu soko gye tupima wano tulabe Enyumba tugirambise wano oba ekiswa tukirekeni so kiyingira era zimanyi makulu ekiswa dibanataka kujuza mu nyumba kati tutandikira mukulu kati ng'osalawo nti nyumba tugitandize wano yingini yenga alaga wano sina kutegera nyumba size kijibagala nakyo agala bulini plan bamugenda gesinga bugesinga basoro gesinga ile kitinyinia alibazo kwa bagalo zimba ngabateka n'emizigo omuntu kitekema bigate emizigo lisabera mu maaso bado tumano lawensiye kubo nole nyumba wegwe emizigo negidde ga oluvanyuma kale endooza y'abantu ibadde yagala maka nga kale niyo eno ya mizigo eno ya maka naye shape ne fashion je tutanaba kumanya naye nga bo babadde bagala ya maka mpulidde oli agamye nti wano kisenge wakati ddiiro ne kuno kisenge wedduuka ojikola nga wano wewo wano kaduuka duuka mu bayoti ku kisenge wano lwa ddiiro na wano kisenge nakati wabona iduuka zemba endowooza nti wewe mwenda kumukolera iduuka tibai kwenda kumukolera iduuka aye ennyumba kale ng'eriko wayinza oteeka asobola okusigalawo nga yeeyemerezaawo naye fe wano anti kati emirundi egisinga oba okoze bwoti ate kale tuzimba obudaala nga wali kukuba wali bwe wati batera okuzimba wakati akadaala naye nga sidduuka yabanga akolerawo n'ayingiza ennya kale nga tulowooza bwe tuti nti omuntu asobola okuteekateeka akantu ke nga sikakusitunkanya ate nkubeze ate okayoolewo ng'osobola okukateeka bw'oba ovaawo ogenda kuziika oteekako obuteesi naye gye boogedde ekituufu bagamba nti bateekeko kagundi tulowooza ku fyuca y'omuntu oyo asobola kubeera atya ekirabo naye nga naako kasoboka n'azimba wali akagundi naye nga bw'oba omutunuulidde bw'oteekawo akantu nga kali ku nyumba n'ateekegekaawo akabizinesi ke katonotono tekamukaluubirizanya ate buli saawa asengula ebintu ate bikomyewo n'ebimu byonoonekeraawo ate sebo planning ennyumba tandika okugiteeka mu mutwe ng'esobola okuba nga maka naye nga erinako omuntu wasobola okuteeka akabizinesi ng'edduuka era tuyawula wakati kati ogireetako wano katono n'obuzinga n'odda wano kati lino neribaala lyonna nga ddiiro kati kino kisenge ky'abaana asobola okukoleramu bizinesi kano omulyango gugenda sigala munda omulyango bajja guteeka eno munda oba ne bwaguteeka ku kashedi wano nedda gubeera mu ddiiro gubeera ku ddiiro eno tayiro bya council simanga council because of it biba bya sub county je biri sazi naye tebiba bya maanyi nnyo baza mtawuni council tebiba rana kujja sazi baso obayita mba kusanga bakujja ka county era baso bagala plan nawe batayina plan ngabona sketch yo noba ya akantu era bagenda bagala alami bisinga bakusinga n'okola sobera ne sketch tubata kutawanya ate kafunye ebisenge kimu bibiri bisatu bina n'ogudiiro gwako tekina na buzibu wakiri wado tejambe tukone enkondo lumu lera alo ne mbuyu ndaba jinsinga wado ojambe square nubanga enkondo ziwe giteke iriyo kana fe wano tulina abazimbi nafe gwe ku mulimu ne wabo omuntu atukolera ko tewali buzibu lero mugenda kukolagana gwe ku mirimu obona bakwetanga ona setting anje utavula kuweza buloka awo engineer wali akati mukama mwamuyo alina abantu balina okwagala tasobola kuzimba yekka lete jambia singero bayo kubanga nalo tulina okusaawa otakayo ko futi otakayo futi ate gwosinga omukulu ne manager ya scene team SB4 MEDIA soko tubuuze ono yakiikiridde team ya SB4 MEDIA WhatsApp group
abe SB4 MEDIA mugamba mutya kansubye nti muri bulungi amanya nedobozi manager ya Sini Lutalo ndine SB4 mutedde fene wala from Kata ekyo yakikoye naga nti kakome kwa Uganda naye nga lera twegaseeko by the way okubera nga tutandika omulimu guno ogw'okuzimba ennyumba ya mama waffe era WhatsApp group yatutisse obubaka katusomeko message wano WhatsApp group ya SB4 MEDIA yatutisse obubaka abamemba abacontributinze ku nyumba ya jjajja Kayunga kuva mu WhatsApp group ya SB4 waliwo Madam Debola yatuwadde emitwalo 2 Mr. Kalanzi Michael yatuwadde emitwalo 10 Babi natuwayo emitwalo 4 Sylvia natuwayo emitwalo 5 Alima natuwayo nusu 9 Hawanat natuwayo nusu 6 Diana natuwayo omutwalo tweyanziza nnyo abo nno bana ba WhatsApp group manager tweyanzingi mwebaliye ddala we mujje Katonda abaddizeewo mwenna tweyanzigi namba eyamye tusaba mukama abasobozesa okubeera nga ate tukwataganira wamu eyo group ye tubeereddewo nnyo tetuvangamu omukyala Ashalove from London Ashalove tukwagala nnyo oyo jinno akolanga manager waffe atugamba nti ensonga z'amafuta bamugendawa nawe oyinza okuba nga oli eno n'otwegatta konoga SB4 MEDIA munagenda nange nyongeddeko ku mafuta toba ensonga zonna tukukwaniriza ate ku ttiimu tweyanzizza nnyo agenda bloka zo zituuse bannaye batuwaddeyo ana tuwaddeyo osawa seminti waliwo batuwaddeyo nga bawudde mu ttiimu ya SB4 MEDIA nabaddeyo obusawo bubiri bwatuuse dda wano era bwekuyonda otandikira abeyamye seminti bannange yatugamba nga tubyanjula bintu kimu jangu mulayini waneeno ezo 10 tasimbye engalo obadde njo yaffene ayiko okuwooma jangu eno ate omusenyu buloka jangu wano weyoti awo maso katini awamala bas tipinga agatekao funa yo oya steady yo njise maso kateka so era kuchiso kazo kuchiso ebintu bino ndimanyi bulungi ebyokola ebyokuseera si kuseera agobola abantu nseera kuba kino no kibalira nabo olaba nga kigenda muki mwekyo katubale tulabe tubono okubalira okusereka wano ocho sina kusereka
Ndi wano mu kuzimba tubale bubiri. Bubiri? Okola ki? Kuzimba wansi paka kolo plate. Ngola wati. Ndokadde video omanyi muganda wange. Lumwetaano. Bungi nnyo. Kati gwe kadoteesa oti. Nnyo. Obukadde bubiri bungi nnyo okuzimba ennyumba epakula puleti. Ennyumba eno nnene. Ng'obaze okiro bw'obaze eki kinaki buli kimu kyekyo amazzi yonna. Bambaze kuzimba abakozi beenina paka kolo plate. Amazzi gaba gaggwa. Bungi salako. Jukira kuliko emmere kulya byonna biri okwo. Kuba batogenda ate kugamba nti bya mmere byonna nze mba nga sserumu byonna nga biri. Oba nkosazeeko ennyuzi ba ssente mmeka? Bwe mansazeeko ennyumba ajja mu 2,200. Tulina kuba kakadde kamu n'ekitundu. Tuleme kwesanga obalawo okuba nti eno wala. Ate obalamu n'entambula ki? Kamu kitundu bala kamu kitundu. So tukwatira awo kamu kitundu. Okusereka tubaleyo ne kamu. Kusereka kamu nyingi. Ati ennyumba mwamba erina okuba kaweevu yonna okugyetooloola. Ennyumba eno nnene yola kuba nti gw'olaba ng'entono naye nnene. Obutalwawo tukuwa obukadde bubiri nga n'okusereka kukuwedde. Ziba tezimala ssente. Ate ano tegasala sereka gundi ennyumba eno n'oba okitunuulira. Tukole tuti tusooka tugituuze ku kolo plate. Kamu kitundu. Naye emmere. Ate obuzibu bw'ensanga bwe buno bagenda sima omusingi bajja kusaba ssente ez'okusima kuba nze mbadde mbalidde kuzimba kuno kwokka wano. Kati ssente zenkugamba nti bweba ziweze zonna kiba kikola ki? Bakusimira minusu emitwalo ejja. 5. Emitwalo 5. Tusooke tuzimbe buzimbe paka ku tugundi. Kati obuzibu tugenda kutereka amateere gaffe nga kukagana okutereka bano bennyini betuzimba nabo bwetusobola okuyiiya bwetutereka naye tulina kwesiga omuntu wano. Yeetaaga bubiri speed ekitundu omusingi 5 simanyi oba nazikiriza obusimakya eba etandikibwako kati muba mulina okunfunayo ekigoogwa kyetupimisaawo. Otugwa mazima tona kigoogwa. Ekigoogwa bagula kigule wali. Kyammeka kyawe si kya mutwalo? Kiriwa kya mutwalo era. Weewo tumanye nti nkuwaako ekitundu ngenda kukwaka emitwalo 5. Nkuwaako 5 kwetano gy'omusingi n'omutwalo gw'ekigoogwa. Nkomewo eno mu nnaku 2 njagala kukomewo mu nnaku 2 ng'ozimbi. Enkya tutandika kusima tutandike n'okuzimba. Tukezeganyiza. Okay, ariko SB4 MEDIA omukulu ye ono yagenda tuyamba okubeera nga tuzimba ennyumba eno era nga yenyini yagwe tufunye. Naye tukezeganyiza nga ennyumba okutuuka kolo plate agenda gyezimbira akakadde kamu n'ekitundu. Omusingi tubayidde emitwalo 5 okusima omusingi, kigoogwa kya mutwalo. Naye tugenda waliwo mobile money eri okumpi wano. Tugenda kufuna mobile money tumuwe ssente enkya omulimu gutandike.
baleseeko seminti omu baleseeko obusawo bubiri netugenda kufuna waliwo batunda seminti okumpimpi awo kyampisi tufune okutandika tuteeka n'obusawo nga bumeka tulina obusawo bubiri okugyayo omusingi kati maki tugenda tukola katusoke tufune sente tumuweeko omukulu ono tufuneyo ne seminti omulala tulabe ekiddako ndowooza omulimu obulawe gutandise okutambula era nga twakafuna obusawo bwa seminti bubiri tugenda kuba nga twongerayokko nga omukulu ono asiimye nga walala Ssaabasajja Kabaka wasiima naye ono ye si Ssaabasajja Kabaka naye ngono ye muganda waffe naye twamusanga eno asiimye tuterekekokko wano matiriyo waffe era nga ye neiba waffe yagenda kubeera neiba waffe wetugenda kuba nga tumuterekako seminti n'ebikwatagananga ebyo so tweyanziza nnyo taata kati tugende tufuneyokku ate ebirala otugaba ekyampisi kale kati katujje Tutwale na mama. Namwe. Mwanawe. Awo liwadende. Awo. Genda. Tumwogeremu. Kuja kwa kichejeto. Asekwatako. ngenda kusobola kweka emitwalo 5 Nga yeddu. Kaja mukozi. Mirimu. Kabloka kakano kamwanguize emirimu banaye emitwalo 5 kalamu toka tutandikirawo omulimu olunaku lw'enkya mukulu yibula ekigundi ekiki ekiva tetukibaze naye tugambe mita eri ku 2 wali oluka kagundi kali awo munaye mulimu obubi waliwo ekya bbulaaka ki ekyo nze ndi muzimbi gundi mmeka mita mmeka kwesala salamu zimala buli kantu ko sente mmeka ziba sente mmeka awo Mutwalo kirabuza kya 225 mita agambye 5 ntegemera kya 2 kale kwata gumu kitundu ziizo za kiveera munaye mulimu type anti mulimu ekiringa kirimu ne cement bweki kati enkya omusengi guggwa okusimwa n'okusettinga kamakono lindako cement ensawo esatu ezo zimala tuleseeyo tulese ensawo 5 zibaluzi 5 kati mpe ennamba yo either tena wilbaro siri wenu side tosobola kuleeta wilbaro okupangisa wilbaro bayitaga kupangisa ako bwezi ti oyagwawo nete ne mudamu ne mukola ekireeta obuzibu kuleeta ensawo nga 2 omulundi natandika okubala naga obukadde busatu obwo natundako 5 kale okiba tekijja tugende wano owa musenyu making sure
Okay, ali ku SB4 MEDIA ndowooza olaba musanyu gwo gumaze okutuuka naye nga twafunyeeyo balina okuleetayo emmotoka endala 2 naye ffe obudde ndowooza kwaliro tuluyite olunaku naye ng'omulimu gwo guli sirias ogw'okutandika okuzimba ennyumba ya jjajjaffe gwonna wenna ali eyo atusobozesezza okubeera nga tutandika guno omulimu tweyanzizza nnyo ate ne tugamba munne muganda wange totulekeera guno omulimu tugutandise naye ekijja mu maaso tetukimanyi olwo tukowoolera nti gwe wenna alina 10 alina 5 oba 1000 osobola okuteekako ku nnamba y'essimu eri ku screen yo tulabe nga ennyumba eno tutandikira ddala ddala ekimu twakimaliza pima era olunaku lw'enkya ku makya omukulu ajja kubeera ajja batandika okusima omusingi seminti waali atandika omusenyu weeguli ogutandika bulooka zo weeziri ezitandika kwegamba buli kimu tukikwase Mukama Katonda nawe gwe ali eyo tusabireko kuba kino kitutandise munnange si kyangu abatugamba ku nnyumba y'ekikunyu eya muzeeyi ennyumba eyo olunaku lwa sande bumalo sande olunaku lwa sande tutabanga tugibanjulira nagamba twafunamuko obuzibu n'omuzimbi yazimba ennyumba eri naye okwogeramu obulungi ne muzeeyi yagamba takirinaako buzibu kasita yeebaka ennyumba yaggwa dda naye kyetwali tusuubira ate si kye kyavaayo naye no kyatuwa ekyokuyiga kingi nnyo nti wobanga onoozimba ennyumba jangu ku site weguyire bulooka zo nga mbadde mulaba gule omusenyu nga mbadde mulaba ogule buli kimu other than okwesiga omuntu nti kola kino ffe tujja kujjayo buzzi era ku nnyumba eno tujja kubanga twetala eno kyenkana buli lunaku kubanga tutambula n'okuzimba ennyumba eno mu butuufu bwayo tetwogera okujjukiza nti gwe wenna yatuwaddeyo tweyanzizza nnyo WhatsApp group ya SB4 MEDIA tweyanzizza nnyo bangi nnyo abatusobozeseza okutandika omulimu guno nawe ne tukoowoola gwe ali eyo nga waleetaze okutweyungako ku nsonga eno okubeera nga tuzimba jjajja waffe ennyumba eno tweyanzizza nnyo simu eri ku screen yo eri mu mannya ga Ssebunya Rogers Umaru ali ku kamera nga bulijjo nga tutandika omulimu guno nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya naye nga kino kyo kikyali kituuza materiyo ye atuuse waliwo batusuubizzaayo obusawo bwa seminti waliwo baguzeeyo ku seminti naye nga tweyanzizza nnyo era mbasuubiza nti ssente gy'osonze ssente gy'otadde ku ssimu eri ku screen yo egenda kukola kyamaanyi nnyo okukyusa obulamu bwa jjajja waffe wamu ne baganda baffe wamu n'okukyusa eggwanga lyattu Uganda gwe ataddeko 1000 oba 5 oba 1,000 manya nti oleese akaseko ku ssanyu lya munnayuganda so yagaliza Uganda yagaliza ensi yo bangi abali mu buzibu bwetwasobola kutuukako naye ng'omuntu ali ku kyalo kyo oba ku kitundu kyo ng'alina obuzibu gwe omuyambi otya tuyige okukwata okwesigangana ku mukono woba olina enkota y'ettooke nga neibawo agenda kusula njala tekigana mumenyerako kiwago kya ttooke ate naye alyeko yeyo nno enkola y'obwasseruganda nti gwonna wenna ali ku kyalo kyo ng'olina muntu ali obubi ennyo sooka omuyambeko naffe we tujja yesu abeetaaga obuyambi bangi nnyo naye naffe tukola kye tusobolako kuba tetusobola bamalayo so netugamba nti gwe sooka oyambe mulirwanaawo n'abalala we tujja okujjira SB4 MEDIA tugusa ensonga